tubaaniriza bannyabo ne bassebo, mwebale kubeerayo, mwebale okukola n'okkuuma. Nga bulijjo erinnya n'eddoboozi Ssekabira Joseph Winter nga neddira Fumbe, akabbiro Kikere, omubala galinnya ebakka, musajja wa Kabaka. Tweyanza nnyo okutulaba mwenna abatugoberera, abalaba vidiyo zaffe nga tusomesa ku bikwata ku nnono. Mukutu gwamanya ennono yo, ng'era bulijjo tukomyewo okusomesa. Twasembyeyo nga tutunuulidde entambula y'Omuganda, okutambula ng'Omuganda oba okulanya n'owera obuvo n'obuddo. Kati ate leero tuleese amasaza ga Buganda 18 n'abaami baago n'embuga zaago gye ziri. Tujja bawako ebitonotono bye tunaaba tusobodde. Ebisingawo anaaba awulidde ng'alina kyatategedde osobola okubuuza mu comment section ne tukwanukula oba n'okola okunoonyereza okusingawo. Twaniriza okuwabula kwammwe kwonna wetuba tusobezza, teri atasobya. Ate era ne twaniriza nekyosuubidde kye twandiyongedde ku mpeereza. Tujja kutandika n'essaza mwenna lye mutegeera eryakwata bannayuganda omubabiro, era ndowooza mulitegedde. Essaza erivaamu enseenene, essaza erivaamu abaakabi abasinga nga bwe balowooza, oba kale ng'era bwe kiri essaza ly'e Buddu. Essaza ly'e Buddu ndowooza bwe ndyogerako buli omu alitegeera, bannamasaka gye bava. Ate era essaza ly'e Buddu eryo kyenkana buli omu aliyinako akakwate, oba limuyinako akakwate oba alivunaanyizibwako. Bw'oba tewawasaayo wasomerayokko, olina omu ku bazadde baava eyo, sinakiini naawe okuba ng'ova eyo. Essaza ly'e Buddu lino litaalibwa omwami wa Kabaka oba musajja wa Kabaka ayitibwa Pokino, era nga embuga enkulu eri mu Masaka district. Essaza eryokubiri ly'essaza ery'e Bugerere. Essaza ery'e Bugerere lino lirinaanye Kyaggwe, era essaza ly'e Bugerere lino ndowooza abasinga mulitegeera. Bugerere omwami waali alitwala bamuyita oba ayitibwa Mugerere, ly'erinnya erimuweebwa oba ekitiibwa ekimuweebwa, Mugerere. Era ng'embuga yaali enkulu liri Ntenjeru. Bw'atamanyi Ntenjeru, kino kisangibwa mu Kayunga district mu town council era Ntenjeru. Nga tuvudde awo, essaza eryokusatu ly'erya Bulemeezi. Bulemeezi bano nno tubamanyi nga abalyannaka, era nga bano basibuka eyo mu Luweero. Bulemeezi omwami alitwala aweebwa ekitiibwa kya Kangaawo, omwami wa Kabaka Kangaawo, ng'era lino embuga yaali enkulu eri Bbowa. Bweno atamanyi Bbowa kisangibwa mu ggombolola y'e Makulubita mu Luweero district, mu parish ye Waluleeta okwata ku Bombo Road. Nga tuvudde awo, essaza eryokusatu ly'essaza lya Buluuli. Buluuli eno nga wavaayo Abaluuli. Essaza lino omwami waalyo alitwala aweebwa erinnya Kimbugwe. Kimbugwe ng'ate era embuga yaalyo eri Nakasongola. Nga tuvudde awo, essaza eriddako ly'essaza ly'e Busiro. Essaza ery'e Busiro nno nange gyenva. Essaza ery'e Busiro lino omwami alitwala aweebwa erinnya Ssebwana, era ng'embuga yaali enkulu eri Ssentema mu Wakiso district. Bw'atamanyi Ssentema, bw'oba ova mu kibuga ekkubo ng'ova e Masanafu w'osalira mu Northern Bypass, era Ssentema road oba ogiraba eryo ly'ogoberera lirikutuusa e Ssentema ku ssaza. Nga tuvudde awo ku ssaza ly'e Busiro, essaza eriddako ly'ery'e Butambala. Butambala ng'omwami alitwala ye Katambala. Katambala embuga yaabwe enkulu eri Kabasanda.
gwatamanyi Kabasanda, kino kisangibwa mu Kabasanda, kisangibwa mu Butambala district. Nga tuvudde awo ku ssaza ly'e Butambala tujja genda ku ssaza ly'e Busujju, nga lino litwalibwa omwami wa Kabaka Kasujju. Kasujju embuga yaabwe esangibwa Mwera mu Mityana district. Mwera okuliraana Zigoti, gwatamanyi Mwera okwata ku lw'Emityana n'otambula, era bw'obuuza bakulagirira. Nga tuvudde ku ssaza ly'e Busujju tujja genda ku ssaza ly'e Buweekula, nga lino litwalibwa omwami wa Kabaka Luweekula. Buweekula ekitebwe kyabwe ekikulu oba embuga eri Mubende, mu Mubende district. Mubende district okwata lw'Emityana n'oyitamu bw'otyo. Wetuva awo ku Buweekula tujja genda ku ssaza ery'e Buvuma. Buvuma eyo mu Bizinga. Ndowooza abasinga obungi temuliwulirangako lwa nsonga liri eyo mu Bizinga wala, naye nga lino essaza ly'e Buvuma omwami waayo ayitibwa oba aweebwa ekitiibwa kya Mbuubi. Omwami waali alitwala Mbuubi, kyekitiibwa ekimuweebwa. Nga lino embuga yaali enkulu esangibwa Majjo. Gwenna atamanyi Majjo, Majjo kiri mu Buvuma district mu ggombolola y'e Nairamba. Nga tuvudde ku Buvuma tujja genda ku Gomba. Gomba ndowooza mutera okuwulira abakola ku radio nga bagamba katugendeko ewa Kitunze Gomba. Oyo nno baba bategeeza omwami wa Kabaka atwala essaza lino ery'Egomba Kitunzi. Bano ng'embuga yaabwe enkulu eri Mpenja era mu Gomba district. Bwe tuva awo ku Gomba tujja genda ku ssaza ly'e Kyaddondo. Kyaddondo ng'abamu ku mmwe mulowooza nti bw'ova e Uganda n'otuuka gy'otuuse oba mu nsi z'ebweru ne bakubuuza ova nva Kyaddondo. Abasinga mumanyi Kampala Kyaddondo. Kyaddondo ono atwalibwa omwami aweebwa ekitiibwa ekya Kaggo, musajja wa Kabaka Kaggo, ng'era embuga yaabwe enkulu eri mu Kasangati mu Wakiso district, Kasangati town council. Gwatamanyi Kasangati okwata ku lw'Eggayaaza. Bwe tuva awo ku Kyaddondo tujja genda ku ssaza ly'e Kooki. Kooki abasinga obungi mbadde muwulira nti lyagala kweyawula ku Buganda, erina history waalyo oba lirina ebyafaayo byalyo ne Buganda bye tujja okutunuulira mu maaso eyo, tumanye lwaki kiri bwe kityo lyagala kwekutula ku Buganda. Essaza lino ery'e Kooki litwalibwa omwami wa Kabaka aweebwa ekitiibwa ekya Kamuswaga, ng'era embuga yaabwe enkulu eri Rakai mu Rakai district. Bwe tuva ku Kooki tujja genda ku ssaza ly'e Kabula. Kabula lino litwalibwa omwami wa Kabaka ekitiibwa ekimuweebwa Lumaama. Lumaama embuga yaabwe enkulu eri Lyantonde era mu Lyantonde district, ng'ovudde e Masaka ku luguudo lw'e Masaka Mbalala olwo. Abakwatayo mumanyi Lyantonde, embuga y'e Kabula enkulu gyeri. Nga tuvudde awo tujja genda ku ssaza ly'e Kyaggwe. Kyaggwe lyonna mulitegeera. Bwe njogera ku Kyaggwe abasinga ekibagira mu bwongo bakunja, abatakunja miti. Essaza lino ery'e Kyaggwe litwalibwa omwami wa Kabaka ayitibwa erinnya Ssekiboobo, ng'era embuga yaabwe enkulu eri mu ggulu. Kino kiri mu ekitundu bakiyita mu ggulu, kino kiri mu Mukono district. Bwe tuva awo tujja genda ku ssaza lya Kabaka ssaza lya Kabaka erya Mawogola. Mawogola lino abasinga obungi ndowooza temuliwulira nnyo, liri eyo lirinaanye Gomba, ng'era lino litwalibwa omwami wa Kabaka aweebwa ekitiibwa ekya Muteesa.
Muteesa embuga yaabwe enkulu eri Sembabule mu Sembabule district. Bwe tunaava ku Mawogola tugende ku Mawokota. Mawokota ewava abasajja nga Hildaman, ewava Minisita Amelia Kyambadde, ex-minister, ex-official. Lino Mawokota litwalibwa omwami wa Kabaka w'ekitiibwa ekya Kayima. Ng'era embuga yaabwe enkulu esangibwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Butoolo. Mwabatamanyi Butoolo? Butoolo kisangibwa mu Mpigi district mu sub county oba mu ggombolola ly'e Kamengo. Era ng'okwata ku lw'Empigi n'ogenda bw'otyo. Bwe tuvaawo tujja genda ku ssaza ly'e Ssingo. Ssingo litwalibwa omwami wa Kabaka w'ekitiibwa ekya Mukwenda. Ng'era bano embuga yaabwe enkulu eri Mityana mu Mityana district. Era okwata ku lw'Emityana lutuuka Emityana mu town ng'obuuza embuga ya Ssingo w'eri baba bajja gikulagirira. Essaza erinaasembayo lyerya ssaza erya Ssese nga lino liri eyo mu bizinga wala. Ssaza erya Ssese litwalibwa omwami wa Kabaka w'ekitiibwa Kweba. Kweba nga lino embuga yali enkulu eri Kalangala mu Kalangala district. Geega amasaza gaffe 18. Baateranga otubuuza amasaza ki agaggyibwa ku Buganda. Gaali mu kusooka gaali amasaza 20. Ebitonotono bye mmanyi nja kuba mbibawa. Essaza erya Buyaga ne Bugangayis gaddizibwayo e Bunyoro olw'ensonga ezitali zimu ze tujja okutunuulira mu maaso awo. Kanyomero kaffe akaleero keeko. Tubasaba mwongere okulayikinga, okusubscribinga, n'okusharinga, n'okukomentinga. Ate era twongere okubatuusaako ebyafaayo bya Buganda n'okumanya ennono zaffe ez'enjawulo. Mukutu gw'amanya ennonoyo nga mbadde Ssekabira Joseph Winter, eddira Effumba Akabbiro Kikere musajja wa Kabaka, awangaale Ssaabasajja Kabaka.